Oh yes, mugamba mutya banna Kampala mugamba mutya banna Uganda mwebale kwanti mutambula naffe omwana wamwe Idrisa Kenzo Musuuza azemo ku making Uganda proud bagenze mu maaso nokuba nti awininga Best East African Male Artist of the Year mu Afrima Awards. Afrima bazita African Music Awards nga zino zategebwawo African Union okugezako kwanti promoting talent za Africa azibesinga Nigeria. Omusajja mukulu amanyikirwa nga Idrisa Kenzo Musuuza azemo ate na wangula omulundi omulala. Thank you Beatrice okuba nti mwa represent Uganda. Thank you Bebe Cool, thank you Spice Dana, neighbor artist abalala bagenze maaso nokuba nti nominating Babrema namakula DJ Hallwin n'abasigaddewo 12 nominations munana, and so far Kenzo azemo okuba nti atumaking a proud mu East Africa atenga n'amalala agaliwo. Ye musajja mukulu amanyikidwa nga Lwasa bwavuddeyo n'ategeeza nti Precious Remy mukazi ddala asingako abakazi abalala abakola ku TV abazunganga mbizi abuukako n'omusajja n'agenda ku mulala era n'agenda maaso nokuba nti obulyawo bapromoting obwenzi. Avuddeyo n'agamba nti kati nabatanzi tolina kyo tugamba wuyo omukyala yavuddeyo n'apakinga kati wagwana byebityo tugenda okuba nti tubikutuusako nga bw'olina okuba nti omanya n'okuba nti otambula naffe mu ggwanga lyatu Uganda. Jose Chameleone yabadde UK last night yasobodde okuba nti amitinga muganda wamanyikirwa nga Fling Fire David Kogata ne Boywe eyali agezaako okuba nti amubira bendera. Jose Chameleone atambula amawanga ga Europe nga asinzira gye bayita Turkey, avaawo n'agenda e Germany n'agenda e Sweden n'akoma e Turkey n'agenda mu America n'agenda wa so far omukulu ono yasobodde okuba nti abeera n'essho UK era nga yasobodde okuba nti oboolyawo agenda maaso n'okuba nti aperforminga. So far Chameleone y'omu ku bantu abagenda maaso n'okuba nti baprovinga jjukira agenda kuva e UK agende South Korea aveeyo asobole okuba nti adda e Russia. Ye muyimbi muna East Africa yakyasoose okuba nti ayimba e Russia. Yomuyimbi mwana East Africa katabesinga mu South Korea kuba nti asooka okuperforminga mu ensi. So lwekyo tujagamba big up on yourself legendary Jose Chameleone olimba lwe wale mwalabe mu Colombia galugenda maaso n'okuba nti performinga better. Nzikiriza nsobole okuba nti nkutwala mu speed eyali ennyo osobole okuba nti omanya biki effe Kampala. Tukaniza ku mukutu gwaffe muganzi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amanya n'eddoboozi wa Mtantambi Jameso n'amalundi kibwa Maxud Junior made in Uganda. Webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti obeerawo n'ogamba nti n'okutambula Nelly Moja Jimso asobole okuba nti antuusaako biki ebigira mu maaso n'okuba nti bitambula. Kenzo nkutandikirewa mukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi akyagenda mu maaso n'okuba nti abonaabona ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Lwasa Emmanuel Kawesi. Lwasa tamanyiyo omugagga w'e Masaka eyagenda mu maaso n'okuba nti yebaka ku bayimbi abakyala especially ababandi kwogata ne ba television presenter olw'okuba abakyala bano balina omululu mu sente n'okuba nti oboolyawo tebamatira bye baba bafunye. Jjukira okukola ku TV n'okufuuka star demands nnyingi ezireerawo olina okugula engoye olina okubeera mu nnyumba eyakabye n'ovuga emotoka ez'ettabu. Omusajja ono yonna yasobola okuba nti abikola kati agenda mu maaso n'okuba nti anyumirwa buli mukyala gw'omanyi omulungi mu music industry agenda mu maaso n'okuba nti yamuyitamu dda okuggyako abo abatonotono. So nolwekyo tujukire nti recently mukyala mukulu amanyikiddwa nga RIP Precious Remy akola ku Spark TV kogata ne 100.2 Galaxy FM zino. Omukyala oyo yagenda maaso n'okuba nti ayanjula bawa amanyikiddwa nga Raymond yasobola okuba nti awasa RIP. Omusajja mukulu amanyikiddwa nga Lwasa Budde n'agamba nti Konse omukyala mukulu amanyikiddwa nga RIP webale butabeeranga buno obukyala obulala obukola ku TV obuzunganga mbizi. Leero bakatutte wano enkera bagenda katwala wala Neruli bakatwala wano omusajja ono yavudde n'agamba nti webale oboolyawo kuba nti obeera mu class ndala nnyo compared ku bakyala bano abalala abasigaddewo. Abantu bavudde ne bagamba nti oboolyawo omukyala ono omuvubuka ono oba omusajja ono yageza maaso n'okuba nti alumba omukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi. Jjukira nti bukyanga Diana ava ewa Lwasa tanaba kuba nti afumbirwa, tanaba kuba nti oboolyawo akola ki, tanaba kuba nti afuna musajja, tanaba kuba nti alaga ekintu kyonna ekyenjalo. So nolwekyo omukyalo n'akyali sing and searching akyavaawo najampingako noli kitegeeza nti akyali mu field y'abakyala abali singo n'abakyala abagenda maaso n'okuba nti banyumirwa abasajja ab'enjawulo. So musajja mukulu amanyikiddwa nga Lwasa yavudde n'agamba nti RIP
Rape webale nnyo kuba nti ova mu class, webale kuba nti okola ki, webale kuba nti ova mu class, webale kuba nti okyuka, webale kuba nti oba oli awo ogenda n'okumakinga family active ne ba celebrity okubawesa ekitiibwa. So katulinde tulabe. Jjukira omukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana yavayo n'agamba nti oyo Lwasa n'obwalwasa bwe obulamu bwe bumpi nga sausage. Ekisooka ne bw'omutunuulira talina wosobola kuba nti otunula ekibuto, amalevu, amavi gonna gaamujjula. So n'olwekyo nti oyo omusajja tasaanidde kubeera na mukyala wa class nga Diana Nabatanzi. Bato ekyaliwo. Naawe kansobole kuba nti nkujjawaawo nkutwalibwa omusajja mukulu amanyikiddwa nga Edlisa Kenzo Musuuza. Edlisa Kenzo Musuuza yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 25 Desemba mwaka gwali gwa 1989. Kenzo yafiirwa bazadde be maama we ne taata we ku myaka emito nnyo. Ba emyaka 13 yali takyalina maama we, takyalina taata we. Yasobola okuba nti atandika obulamu ku street z'e Kampala era nga yatandikira ku Nakiboblo, n'atandika okuba nti agezaako okuba nti ayingira omupiira entertainment industry mu kisaalo ky'okuyimba. Kenzo ye muyimbi yasooka okuba nti aleeta BET Award mu Uganda era ye muyimbi wa East Africa oba muna Uganda akyasinze okuba nti afuna international awards. So far babadde mu Diamond, babadde mu category yemu ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Diamond Platnumz omuyimbi omuna Tanzania mu awards ezimanyikiddwa nga Afrima Awards. Omuvubuka ono muna Uganda yasobodde okuba nti akwata award eno nga talina gwe yeebuuzizaako ku luyimba lwe olwamanyikiddwa nga Weekend. Weekend mu lumanyi oluyimba lwakolebwa ne Sim Pan Production wali mu studio ye eri awo Makindye mpola mpola bagenda okukola oluyimba luno ne lutambula mpola mpola. So n'olwekyo Kenzo yavuddeyo mu Afrima Awards nga the best East African male artist of the year nga tewali kubuuza era nga Kenzo Edlisa Musuuza so far y'omu ku bayimbi oba oli abakyasinze awards mu ggwanga lyatu Uganda. Unfortunately mu category zino twabadde ne Rema Namakula ng'ali mu category yemu ne Spice Nana nga tulinze okufuna best East African female artist of the year, but unfortunately kyemanyi twaluzinza award eno ku mukyala amanyikiddwa nga Zuchu muyimbi mu Tanzania ali mu West Africa Records yakola kayimba bakayita Sukali akagenda maaso n'okuba nti ka training all over East Africa ne kakwata awards ez'enjawulo era ng'omuvubuka ono omukyala ono yasobola okuba nti afuuka East African female artist Kiriza Obagana ye yabadde ne best East African song guno omwaka. So Kenzo yatuleetedde award nga bulijjo abo ne bagamba nti Mukama ayagala nnyo Kenzo because bw'otunuulira nti Kenzo buli lwafuna ebizibu omukyala yanobye, omukyala yazadde, abeerawo n'ekintu oba oliawo ekimutaasako okuba nti yejjako pressure n'okuba nti ebintu bye bikyuka mpolampola. Sofa njagamba nti musajja mukulu amanyikiddwa nga Edlisa Kenzo Musuuza weebale kuba nti owininga ever and ever okusigala nti owuba bendera ya Uganda. Babitusi basobodde okuba nti nabo babeera nominated. Bebe Cool ye yatyadde okuba nti alinyajjukira Bebe Cool nominating nga the best East African dance artist of the year naye ng'ate omusajja ono teyasobola kuba nti alinnyayo oba olw'okuba nti tebamuwa award. Nigeria so far egenda maaso n'okuba nti nominating gye bayita African Awards oba music awards kogata ne world music nti so far balina numbers nyingi n'abayimbi baabwe bagenda maaso n'okuba nti badominating industry nga bweri. So far mu Uganda Kenzo from A, Kenzo B, Kenzo C, Kenzo D, Kenzo E, Kenzo F. Buli bayita omuyimbi ku international level bw'ataba Kenzo alina kubeera Kenzo ate bw'atabeera Kenzo era olina kutwala Kenzo okusobola okuba nti owininga. So byebyo ebifa mu Uganda. Kakujukize nti musajja mukulu amanyikiddwa nga Lwasa Regional Emmanuel yavudde n'agamba nti Diana Nabatanzi era nti ye azunga buzunzi nga kabizi but at the end of the day yafeeringa okuba nti asetolinga mali agasozezeko mpolampola byonna biva ku nsonga ya mukwano nti love egenda maaso n'okuba nti batawanya bagenda maaso n'okuba nti basakinga for love but true love still ekyabuze leero jampingako ono enkyo olinoole n'ekirala obwenzi buli mu music industry nnyo nti olwaleero abagagga balina ku ssente bajja ne bakola influence ne ba influencing abakyala baffe oba bawala baffe ne babako sense obi at the end of the day ne bamala bamba boogerako amafukule. Mwebale kuba nti mutambula naffe, mwebale kuba nti munjagala, mwebale kuba nti eva mubeerawo ne mugamba nti yes n'okutambula n'ekimuso. Big up yourself mwe namba abatuwuliriza. Ngenda koma mu episode 2 nsobole okubatuusaako biki ebyatambudde mu over the weekend. Nabagambye nti Palaso
kyeyakoze Jinja muganda wange enfufe ekikola bulo yasobodde okuba nti aleka bannajjinja bonna nga beewunikiridde. Yasobodde okukwata nti akwatayo akakadde kalamba n'awaako omusajja omu amanyikiddwa nga Oscar oluvannyuma okuba nti obaoliawo yafuna obuzibu oluvannyuma okuba nti yanywa nnyo omwenge n'akozesa nnyo kayaga sigala ebintu ebyo ne bimuggyako sofa n'agwa eddalu. Yasobodde okuba nti akwatayo akakadde kamu n'akamusasulako essente n'akamutonetingira ekintu ne kiba nga kiggwa. Bye bye. Kutumiddeko peace wale kuntunuulira. Bye.